Nyabo RDC Minister Mwanyinaze Nzuru Nyankole ndwogera ku makyato obudde buzibye. Next when najja ku makyato nja kulwogera. Pastor Bujjingo ndi wano mu bitika bisatu. Ndi mukwano nnyo gwa Pastor Bujjingo oyo, we are like a family. Era nze na breaking amawulire g'okuwa Bujjingo oyo ng'abantu bonna batidde. Bannayuganda oba mutya ki simanyi. Unfortunately mutabani waffe ne naakola ki? N'alufiiramu Richard. Nze nalwawo okutegeera nti Richard na musirikale. Abasirikale bano abakuuma president there is a way gye baba traininga nga balina customer care gy'otayinza kola ki kutegeera. Aba tayagala okola ekintu asala amagezi n'adeliverenga message nga takomandinze. That's SFC. So twebaza Mukama olw'ekirabo kya Richard, ate tumwebaza nti tiyafudde nga bba, yafiiridde ku muki ku mulimo. Bw'obeera n'abasirikale for some time bayita nawo ne basinga ne baganda bo. Abalina abasirikale ekyo mukikola ki? Mukimanyi. So kitalonye ekya Richard mpulidde mwanyina ddala RDC agamba Allah bwe yasazeewo we must find out ani eyassa eki Richard. Eno embeera eri mu Africa nti Katonda bw'asazeewo mbu agenda akola emirimu gye mu ggulu. No, Abajapani nga bafiira ku myaka 8. Kyetwagala okumanya gavumenti etubuulire ani eyassa ani Richard. Period. Pastor Bujjingo weebale ku inspiring abantu. Simu yange yavuga okuva ku ssaawa 5 paka bwe bwakya. N'abantu abaali batakyankubira masimu ku luno baakola ki? Baakuba okonfaminga Bujjingo afudde. Mukama n'akutaasa. Kino kye bagamba nti you are protected by the blood of Jesus. Bujjingo is the testimony. Waliwo abangamba obudde bugenze oba tuziike enkya tukole ki? Tuziike. Tuleseewo emirimu e Kampala tujje twolekera ani? Muganda waffe. Omanyi bannakampala muli bazibu nnyo. Mwefuula nti muddayo mangu ne mugenda e Lukaya ne mubeera mu mikyomo wali. You get it? Guno gwe mulundi gwe gusoose guyinza okuba nga gwe gusembeeza okujjawa wano. So give me the opportunity to speak. Mumpuli. Bujjingo bagamba mu Bujjingo ali controversial. No, Bujjingo adiringa ne society yafa. Bujjingo alina ekirala ye pastor w'abanaku. Nze church zonna nzigenzeemu tewali pastor gwe simanyi. Ne bw'ogenda ku Kanani ye pastor w'abaki w'abanaku. Oba lwakuba naye yava mu famire bwetyo kyava ajjukira abaki abanaku. Bujjingo nga be bakusabye famire eno nkwegayiridde as long as ng'okyali ku nsi girabirire kubanga manyi obusobozi obwo obukola ki oyina. Dr. Muganga Vice Chancellor wa Victoria University yasoma ne Richard. Tasobodde kujja abadde atwavulinga ng'agenda Canada era aŋŋambye omwana omu wa Richard omukulu nti ayagala kusoma busawo yawulira ng'akikola ki? Yeeyamye nti ajja kumuweerera paka lw'anaamala okukola ki? Okusoma. That's Dr. Muganga. Kati ngenda kwogera nga gye neemuke. Jeno Muhoozi Kaine Rugaba wano wali mu Central Region si bwe kiri?
kati njogera nga gye nemukimu yagambye kyonna ekyetaagisa kirina okukolebwa bafining out akakundi kano akatta abantu kekaani. And I can assure you, police so far, all of security agencies, zina leads Kwane Yasani, Richard. This cannot happen. Olina tibaruli le chifuga order of that day. So abashuwalinze nti kyonna ekyetaagisa kijja kukola ki kijja kukolebwa. Kamalirize bwe nti nze siri mulokole. Bujingo byonna biŋŋambye ekyokulokoka kyakola ki kyagaana. Naye kinantwala mu bwakabaka bwa Katonda si bulokole. Ebikola bye mukola privately. Bantu bangi mugamba nti muli balokole naye nga mulina emitima emibi. Bantu bangi bakeera Lubaga bakeera Namirembe basala emirundi 10 naye nga bwafuna omukisa kuwa obutwa. Era mujja kwewuunya nga tuli mu ggulu tuli ne Yesu nga mugamba Gashumba nga sina tayimu yammwe. Mumanyi lwaki? Kubanga privately twakola ebintu Katonda byakola ki byatulagira okuyamba abanaku okuyamba bannamwandu n'okuba n'ekisa eri abantu abeetaaga okukola ki mumpulira sijja maliriza bampadde eddakiika 2 nakwogerera egi I'm winding up. Social media. President Museveni yaleeta emirembe tegikyali mirerembe. Buli muntu kyasanga kyakola ki? Oli naawe mula abantu okuva ku makya ne bukola ki? Ku mulembe gwa Muhoozi Kayine Lugabe kyo tukigenda kubeerawo. Kino kankibakakasa. Sanity must return. Waliwo nvubuka ennaku ezo yagamba mbu President Museveni oba yayonka mabere ga mbwaki naye ali mu Kampala akola ki? President w'eggwanga fountain of what? Kino ekimberembere kyendaba kirina okukola ki? Okukoma. Bagambye mu Bujjingo kazannyo. Poliisi n'ebitongole byonna tubyebaza byakoze ekintu ekiki. Bujjingo bwakubwa amasasi n'omusirikale we immediately yavuga motoka paka wa Mulago ng'agezaako okusevinga obulamu bwani bwa Richard. Unfortunately Richard n'akola ki? N'afa. Poliisi kye yakola kwe kujjawo emmotoka eyo egitwale mu department gye bayita ya forensics. Kyekitongole kyokka ekirina kapasite okutegeera mundu kikaaki ya aiminza atya. Kati abatumbavu bali ku social media bagamba mu Bujjingo kazannyo. Mumpuli wenviridde Kampala nga poliisi emmotoka ekitute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki? Kubanga yo poliisi bye yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki? Bye bigiyamba. Mwabenaale muba ani kirunda ekirimu mwe temutusasula mwe mulya ssente ffe tudifendinga kati enaale mulemuke bino mwe mwalibadde mubikola ki? Mwebase banyirira bambi ffe tumenyeka. Mumpulira mulire waliwo abagambye omuntu bamukuba bwatya amasasi n'avuga emmotoka. Nonsense. Ffe tuli bavandimwe tuli balwanyi. Ekyo kyonna mukimanyi. Ekyokubiri Field Marshal Idi Amin Dada bagezaako mukuba amasasi ne balowooza nti bamusse n'avuga bodyguard we paka Mulago. Ekyo social media TikTok ekola ki? Ekirala temuwulirangayo nnyonyizi gw'abantu ne bawona. Temuwulirangayo muloka ebadde esaanyeewo abantu ne bakola ki? Ne bawona. Kamalirize waliwo omusikolo bamuyita Napoleon Hill. Ekigambo ekyo Faluku nakikugamba. Omuntu bw'ayogera obulimba ebbanga ddene nga teri avaayo na mazima abantu bagafuula maki? Mazima.
NRM yemmwe muyina ministry enamba ya ICT muyina state house eyina buli kintu muli eyo mweyagala buki naye abaana abato TikTok ebalimba mumpulira mama minister njogedde nnyo I know I can speak for the Bujjingo beera mugumu totiitira yongeza na muliro ekira mwenna abali wano mufune okwagala ndayira nga ntya Katonda emyaka 10 from today tewali muntu ali wano agenda kubeera ku nsi kati mufiira ki wakimutiŋŋana mumpulire bwe muba mwatiisizza Bujjingo nti asirike mwamutiikudde buki teeka fembayo minisita ŋŋende bavunaana Bujjingo nti adifendinga NRM ne President Museveni ne bamulumba mbu adifendinga MK Jesus tulabye bannaddiini abasiibe wakyagulanyi nga bamusabira. That's the Uganda I dream to live in. Bujjingo oba asabira Museveni amukole ki? Bishop omulala oba osabira Kyagulanyi mukole ki? Gwe lwaki onsalirawo gwe nnyina okukola ki? Okuwagira. Mu abaana ba Nuupu kambabuulire. Bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa ffe temugenda tukola ki? Tutiisatiisa. Mu abeenaalemu babajooga batya nga muli mu buyinza. Kino sikitigiri. Maama wange yafumba ate ndya wa neiba. Abeenaalemu babajooga olwo muliva mu buyinza. Oba balina effujjo bweriti nga tebalina police post. Katonda bw'aliba wa CPS tunaasula ku nsi kuno. I can assure you. Bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiisi tugenda kufiira mu ki? Mu Uganda mu. Wumula Mulembe Richard, Pastor Bujjingo ne mwenna abalokole mwebali okubeerawo Pastor Bujjingo. Wumula mirembe paka gyusinkana.